Leero tugguse ne mwana muwala Ayonesi bagamba ki ayo oli otya ekyo yagala okulumya abantu egundi eki ndi bulungi mpozi mweno gye tuli mu mikwesesera nga bw'otulaba bali batya abawuliriza emikwesese baabo kasita ozze oyogera nabo butereevu olugambo ng'olukeezeza leero lunsiyo sooka otubuulirirewo kirugambo ego Judith Babirye ngambadde ndudde omuwulira Judith Babirye gyali naye bali Canada. That's what I think. She's in Canada? Yeah, ma. Kikyate Judith Babirye ng'omulungi Judith Babirye kakati yavuddeyo n'atugamba jjukira Judith Babirye yaliko mu byobufuzi awo era mu mwaka 2017 yaliko mu bana abaali bakola ki abaali bawagira okujjako ekitegedde tegikwatako emumene yaka naye yalimu mu mwomi era nga mu nsonga eyo General Museveni we yasinzira n'asobola n'okukola ki okujjawo ekkomo ku myaka nti yali ajjawo ekkomo ku myaka 75 olwo n'akomawo munnange okukomawo kwesimbawo omulundi ogw'okumeka omulundi gwali gwakumeka gwali gwa kutaano ndowooza gwali gwa kutaano gwali gwa kutaano kati n'akomawo mu kyuma kati guno gwa mukaaga atyambiza kya mukaaga kakati Judith Babirye yatugambye yayagala kuddatereza relationship ye nani ne Bobi Wine kyakulanyisa relationship ye ne Bobi Wine ati nze mbantegeera friendship friendship badde ntidde bannange era friendship ebanga relationship I know obwongo buno naawe omanyi bukola kibuwungawunga kakati yagambye nti ye takyali mu byabufuzi alina obufaananyi bwe obwedda ne Bobi Wine alabika wabutunuulira labira ddala nga yafiirwa kyaliwo omuyimbi anti omanye Judith Babirye yayisibira ku kaadi ya NRM oba yali mubaka w'ebuyikweyo omanyi mupi w'ebuyikwe something like that kakati olwo byamuyisa bubi nnyo ebyobufumbo naye yazaala omwana kati alina abaana babiri alyoka ajja yetonde naye bwe yagenda mu Canada eyo yafuna omusajja simanyi naye kyenzijukira Bugingo yatugamba mbuno era Bugingo kyaliwe nnyo kugamba nga agezaako kuba yasooka najja naga kati afuse pasita era nsuubira kati pasita and pastor Judith kati saawa eno nsuubira okuba nga ndowooza amala okuva mu byobufuzi kwa 2020 teyakolaki teyakomawo kwesimbawo kakati nsuubira okuba nga anoonya kyayita amasannyalaze munnange yagambye ye takyali mu byabufuzi jasi ayagala afune Bobi Wine boogeremu nga kyaliwe nga si wa bufuzi wabula nga kyaliwe omukono era omukono ogwaki mukwateko bwati ku mutwe mugamba amasannyalaze ga transforming agagiremu kagamu gamukoleki bendu nina kyenkugamba wabula nze kyemanyi nti mukazi wattu yagala ku restoringa relationship ye ne Bobi Wine n'abantu be yayogeddeko Bobi Wine yekka ne Bobi kale kirabika Bobi gwe kyasinga okuluma Bobi gwe nga gundi eyiseemu eyo egiri miti biki ng'eyiseemu nedda ebyo bireke ebyo byali yezi banji nnyo anti ye Judith Babirye akakirakawo relationship yabwe we yasinziira okubanga kale tetumanyi oba Bobi yakirinako obuzibu oba takirinaako naye kati oli yafuuka pasita kati yafuuka muntu wa bonna ebyobufuzi Judith Babirye alina abaana bameka babiri omu yamuzaala mu mwemba mitaniyo mwana mukulu kati omulala yamuzaala mu MP munne wano bakola embaga bulungi nnyo kwali kwanjula yoyo gwe yabba ani yabba mbi yabba omusajja w'abandi omusajja yali bakwata kubba
kugamba mchaji ayina omukyalo omwana nanti woba omanyi nti oli ayina mukazi we kiti nokkiriza oba omubbi omusajja bamubba asajja nga bwe mbamanyi babba bakina bo benyini babeera baagala wenza okubba anti gwe kyolina omukazi oli musajja omusajja yenna yina omukazi yalina osinga okutegeera kiringa nze wano nsobola okubeera ne boyfriend wange nga nina kyali wange naye ate ye boyfriend wange asookera ku makya nakwana kyali wange kakitegeeza kyali wange yalina bwategeera ennyo yogedde ku bya boyfriend ate oleetamu emboozi endala ajja wakuleeta bibuuzo wano ntandika okubuuza ebibuuzo tujja gendayo olulala tujja gendayo just nkuwadde example siri mu kugamba mbo anti awo entandikira njaga kumanya boyfriend walyani Kemulanda okubuuza obwo. Ebyo by'obuuza. Kakati baby ejjo nababuulidde ku mukazi eyayokya omwana w'abandi. Omukazi baamukutte. Mukama mulungi. Polisi yamukutte. Yamaze n'ebikwata. Lecturer nabadde mmanyi nti oyo n'antagambwa. Baamukutte. Anti la pressure yabasukulumyako. Ne bapostinga ku X media y'abagundi ya Uganda Police. Nti omukazi atunjire eddorini. Twamukutte. Atunjire baamukutte. Katubagenda muvunaana. Olw'emisango gye. Yafaanana ati atunjire. Atwanjire? Omulaba. Omulaba. Era nga bagamba agenda kusasula medical bills mpaka omwana w'abandi ng'akoze ekyo. Yamukyeza kyenkana kye tufiire wano gundi ani ono. Anti ebifaananyi tebaakoze ki? Tebasobodde kiri gye tufiire wano. Ebyo ebifaananyi kimanyi tebasobola display. Batugulira percentage kati batugamba nti 80% ku mubiri oba 70%. Uganda Police temanyi bya percentage. Ebitundu by'omubiri ebitundu bye biti byokeddwa. Naye bagambye mu kifuba. Bagambye yamukyeza mu kifuba. Kakati Shiba bamukoledde ka surprise baby shower. Bachalibe ranga kajanja yavuze banga kyokuzaala ye omwezi ogujja mutagusuka nishitikiza abati muri butunga tukwese banga lona bachalibe nawo okimanyi DJ Jasmine tasobola bulamu embu babaddeyo ne lirya n'imbabazi n'abantu abalya tikize wese yali yanyoka ddanga letumanyi tuli mabega nnyo ekitegeeza abazaala mu nove kati sooka obalemu November December November abeera yagira mu Gwakusatu weewatyo ndowooza Gwakubiri kirenga Valentine tujja bimanya naye kegiri nyina ajja tunnyonnyola. Bambi bamukoledde baby shower era twalabe nga bakutte Lydia Jasmine ne Lydia Mbalazi nga bakutte placards aka Lydia Jasmine nga kaliko rich auntie ndowooza beera rich auntie w'omwana aka Lydia Mbalazi nga kuliko Godimasa jukira Kristo yagambye agenda beera akajanja akalya kakati bwe bafuna dye ezaabwe bafuna dye ezaabwe Lydia Jasmine simaba oba bazaala ddi nendaba ne Spice Diana oyo ayinza okugira essaawa yonna kuba nemulaba nazo kwogeza ebirimi bambi luli yagamba nti Shiba amuwishinga bulungi ayite mu process bulungi asaba Mukama amuwe obuvumu n'emikisa yamusabira anyumirwe motherhood ye obuvumu obusindika omwana we nagamba nga bw'omanyi omwana is a blessing from God era olina osanyukirako oyo Mukama gwabeera blessings so ali happy for her for Shiba naye kati musuubire tanabeera blessed oba ndagenda mu blessing Mukama bomukisa blessing agenda giyisiza nitwagamba yamuwa Range Rover kubagamba Manager Roger ne bakati bamugugu ayinza ofuna naye ndo nenga bamugaba Manager Roger baba nekimanyi ayinza okwesanga nga abayimbi abamu baadde bagaana ozaala Shiba
tulinde maaso anti oli abeerawo ng'agamba kati nzire mu by'okuzaala gundi tannazaala nsuubira okuba nti ebiita ekiro kati ayinza okugamba gundi yazadde naye yabadde mu mawulire nange kabeere mu mawulire amawulire gasobola okubakola ki ya kituufu Madrat ne Chiko bakoze 10 years anniversary bagenda gikola mu comedy bagikoze yawedde yabaddeyo nga 8 yagenze etya bafunye ku ssente they got people and they were so happy wabaddeyo n'abayimbi mwabadde ba Kenzo Kamiri Lydia Jasmine Misachi babaddeyo bafunye abantu they got people babeera nga balanze bwe batyo babadde ku Sheraton Hotel bakoze bagize nga baludde mu industry nga bakoze bamyaka emeka ani mumpi oba yekiko Madrat bayani Madrat ye mumpi si ye mumpi Madrat ye mumpi okay Madrat ndo mumpi mwebala abagenza okusupportinga abantu bamwe kakati Gloria Bugie ya Bugie yavuddeyo n'agamba bananga obutambi bungi obukyajja sokoleke bakabawaako obutono naye obutambi bujja yakola bungi mwesimu yange eyo yabula yalimu obutambi bungi nemba negisimu zibula era mubeerawo nga mubusuubira sokoleke kakati kitegeeza nti nno yakola obutambi bungi ataako kamukamu mbu yakola kyeka ye nga yoba yabwekwatanga eyo ng'ali mbibye kati mbu essimu baagibba era yalishuwa mulimu bungi era ng'obungi bakabawaako essimu baagibba oba yagitereka yagamba essimu oyo ekisooka sebo nonna kulina ku drive muwulira naye sebo Gloria Bugie sebo naye kigamba kyekimutunda ate kyekirala akuze mu industry tegeza takyali upcoming noodles zimukola takyali upcoming talinga omanyi omuntu asobola okubeera nga alinye edda nga tutambulira mu upcoming ate nakumawo n'abeera upcoming wano gundi waikibene yatugamba wakati yebadde mu upcoming alinga nze agabeera nga nze agakubeeranga ggwe ye bwe tukuba muddi nze ye mukalinde kayimba kange wano Uganda ati daji swi enze nsoko kasaba okola wano olina bwamalala njagala kangende practice nga kayimba rehearsals ogenda kuwubula mimiro okay kale katukalinde